Zigenze okubeera ssaawa emu ey'okumakya ng'ebikozesebwa mu kulonda byatuuse dda okusobozesa bannayuganda okulonda abakulembeze baabwe aba gavumenti ez'ebitundu ku mutendera gwa LC eyokusatu, wabula nga ku mulundi guno bannayuganda tebajjumbidde kulonda. Tutuuseeko mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono ng'eno yeesimbyewo ku kkaadi ya Nuupu Badiru Kirabire alondedde ku St. Paul Primary School. Ono olumaze okulonda n'akasa abatuuze nga bw'agenda okubakolera ku basoomooza mu ggombolola eno. Ssentebe aw'eggombolola addako era nga mu kalulu kano nze nkwatidde National Unity Platform a flag. Okusookera ddala njagala okwebaza abalonzi b'eggombolola eno eri Nama abagezezzaako okuvaayo mu bungi balabe nga basalawo emyaka 5 egy'eggombolola eno. Wabula ono ayogedde ku bitatambudde bulungi mu kulonda ku lunaku olwaleero, bw'agamba nti kubaddemu okutiisatiisa ba agenti be obutabo bw'obululu okuba nga tebugiddeeko ssiru nga kw'otadde n'obumu obukozesebwa mu kulonda okuleetebwa nga buliko omuliro omutono. Naye obuzibu bwe tufunye ebyuma babireese nga biriko omuliro mutono. Ebyuma batulaga ababikozesa nti biriko 40%. So tulina obweraliikirivu. Omuliro ogwo nga guweddeko tetumanyi tugenda kudda ku ki. Bagenda kujjayo register oba. Polling stations nyingi obutabo buze nga tebuwera. Ate nga si busiiringe nga babuyuza dda era n'ebifaananyi tugezezzaako okubifuna. So nga nze candidate ali mu kalulu kano era essaawa zino ngenda kuwandiikira returning officer wa district okumutegeeza nti obutabo bungi ku polling stations ez'enjawulo naddala mu Mpomaawo buzze nga si busiiringe. Wabula ye munnakibiina kya NRM Mutibwa Dickson Ssalongo ng'ono naye alondedde ku St. Paul Primary School naye olumaze okusuula akalulu ke n'aweera nti obuwanguzi buli ku ludda lwe. Okusinziira ku mbeera nze nsuubira nga nze Ssalongo Mutibwa Dickson nkajja nja kuba muwanguzi. Ono annyonnyodde obuzibu bw'asanze mu kulonda kuno omuli obumu okugaana okukola ku balonzi abamu kyokka ng'ate mwe bali mu nkalala, era bw'ati asabye akakiiko k'ebyokulonda kino okukitunulamu. Okulonda kuno mulimu okusoomooza wano ku St. Paul akuuma kafudde ku balonzi abamu kaba verifyinga ate abalala ne kagaana. So kati tufunye challenge y'amaanyi. Omulonzi omu kati yakamalwako eddakiika nga 3 ng'akuuma kamurijectinze ate nga muregister akalonda buli kimu akirina. So tusaba sisitimu eyeeterezebwemu oluusi edireyinga neyeetamisa abalonzi baffe abaalize ne batuwa akalulu ne bagenda ate ne bakola ebirala. Eky'abantu abatajjumbidde kulonda awo nakitadde kuba nti baakedde kugenda kakkalaba emirimu gyabwe olwawo be bakolera obutafa kulonda okubadde kugenda mu maaso. Abantu batono ddala ekyamazima okuva akalulu k'obwa pulezidenti n'ak'obwa-MP bwe kaggwa enamba y'abantu yakendera. Ekimu ku bigaanye abantu ennaku zino ezaffe ze batulondako ab'ebifo bya wansi nnaku za kukola. Kati bwetunulya eriya yaffe eno gye tulimu Kasenge abantu bonna bakola mu makampani tebayinza kulinda kulonda ng'ate balina okugenda okukola mu kampani. Ekirala abantu abamu bali demoralized n'ebyokulonda bino nti oluusi bye babeera bajja balina expectations nga balina essuubi ly'amaanyi naye ate oluusi obululu bwe buggwa essuubi lyabwe ne libeera nga ligudde wansi. Kati ate ekirala abantu abamu balabanga ebifo bino ebya wansi ebitabakwatako nnyo so nga ate mu mazima bye badde bibakwatirako ddala kuba bye bikola services ezibatuukako. Y'omu ggombolola ya Goma Central wa Lukman Segayi ng'ono yeesimbyewo ku bwannamunigina yennyamidde olw'abantu abatajjumbidde kulonda kwagamba nti kwe kusinga obukulu. Abantu embeera zino zirabikiddewo mu kulonda okw'engeri zonna. Bwe tumala okulonda president ne tudda mu local government abantu tebajjumbira kulonda. Naye mbakubiriza nti kuno okulonda kwe kwammwe. President ne bw'obanga omwagala nnyo n'omulonda obuyinza aba bulina naye ate omuntu akukwatako yono chairperson LCP ne bakansala. Abamu ku balonzi bannyonnyodde ensonga lwaki abantu tebajjumbidde kulonda kuno. Naye twakuba embeera essaawa zino eriwo nti omulonzi alina kujja alonde ate tebajja langirirako zeki gwalonze. Kati ndowooza abantu beesazeeko ku mulundi guno okulonda okwaleero. Kaweesa Paul yakusakidde emboozi eno lwa KSTV Agaleero.